Butengwa era nabo ne motoka endi yambiseke nkoba nti Nabi Daudi yena ayikuingiza abantu omwaka ekirama so yo edonde na motoka ebiri edambise kwa tadi kwogera ku bya Katonda na kanti menza atali musamize wenchiduliriza mbano obuzibu kucho sebo Pastor Muwanguzi atenga niwe otwala leadership training mu kibiina kya NUP nsimye okubona aona kulwalero lamusa kubataka omwaka 2023 ndi gukutambulire bulungi ayenga ate eriyo gwatambula kutidiwa bwali bulungi abubi Pastor Muwanguzi akutuliza mbere story njireseyo ni kubamu abamyusibwaku abali suspended mu mwaka guno yali Pastor Muwanguzi mukuve nsongambi bigirwa bamululenzi era yankoba ni kulo kisa kya Katonda tuize mu office sebo nkwaniriza so ebimu kubyota ugeire bwebaire mu mwaka ni countrywide toward national inter platform no kwigulawo ma offices no kwigulawo amaka gaife ekyo tobyogeire ku ayendi nti abamawulire mu focusinga ino kubijira obubi okusinga kubijira obulungi. I'm telling you abantu bogera ino kubijira obubi okusinga ebijira baile muyogeyoge mwafuna ekitebe ky'amaani kyona ndaki ogerako chikuru endo mwafuna ekitebe ne kimu ku bintu eby'amaani ebyabaire mu bibiina buti bibiri NUP UPC naja nankumbi yes and bali ku level ye NRM uyumba we bukali once butyo yes so but chenenzo okusangulawo niwo okulaga bw'abana Uganda milyobo lyejibaire mu FDC bibi byerere bana that is being pessimistic oba chembeni kozesa ekigambo why are you lwaki tuba prophets of doom tulimala ku mwaka leka tumale ku mwaka nga vibe erichi eri wangulu toisa vibe da bayino niza Pastor Muwanguzi azira vibe eri obona nga azira vibe era nga tojikakewo niza Pastor Muwanguzi Andrew omugabulo omuyise musubo owe butegere na luwoli butansi ekamulyawo era nga ndi muna kibiina kya national inter platform ate musumba wano mu kibuga eky'Idinda ku the True Worship Center sebo bayiro kuwandula program eno nalowooza ku bubaka Katonda bwantaire ku mutwe okukobera abana Uganda n'okusingerera aba church yange abayigirizwa ba Yesu bali bavubi ne bali batoola omusolo n'okubaawo they earn the living through fishing majorly bali basada bavubi pera n'olundi Yesu abaagaana abavubi abo bamukoba bati baba twavubi obwire bona eti twagemisa ekyenanda naire kiti era nga bawere mu amaani abandi benda kubivaamu ebyobuvubi ayi bwene grace omuntu bobanga okuze ngotegera bya buvubi bwokoba oti ndijja bivaamu ogje mu bya bubadi point yo njitegeire so mu bumpimpi ngongero sumba 246 ojja kwira ebugabula okunda ganti omulimu gukaye kutuukirizibwa ogwo leka ndogere byange nenda kuyizaamu abantu amaani nti oyinza okubanga wagezizaako mu mwaka 2024 2023 oba 2024 oba 2022 oyinza oba mu bufumbo bwo obaire mu bufumbo tononiza omwana yenga bidemye obanga oli muwulu ononiza omukazi ayenga bidemye obanga oli mukazi ayononiza omwami ayenga bidemye oba wasoma oli ni digulido ononiza omulimo aye bidemye omwaka guno otambuyire ebigere ngono omulimo ayenga bidemye wayagana Yesu kwasa tunolala yakoba ati ateye bamukoba oti baba navubiye omwaka guno gwona onzika aye zira kyenagemisa Yesu yabakoba atya mujje kulu no musule emigonjo gyaimwe aye mujisule nga bwenkoba nenda kwizaamu abantu amaani mu 2024 n'obubaka bwange bwene ndobalekera nti mwegeme Katonda mutabivaamu muireyo musulo emigonjo n'obutimba mutava mu byakuvuba mutava mu kumunoonya Katonda mutava mu
kugeza kunonya mulimo kugeza kunonya mwami kugeza kunonya mchala nokwesimbawo ira yo wesimbewo katonda kuluno aida kutera mu mukisa ni mwami Kanusu bino byabaira ali kulira nokuba basoganze bichi atabivaamu nenda mwizamu mani nga musumba atabivaamu mwami Kanusu otacha basoga oli kumuwali wakabule nti akasobola obona ni Daudi yakuba Goliath mero liko boyo mesale yafuna amabondanga mukaire nona asobola ofuna amabonda tiriko bagana omusale nafuna ni mwami 7 yali mulalo ya very utisana mo mudongo nata sobola afuka president tusoke tuwe example ni yabita mali ndikuwa chiso mufano obo mulalo yafuka president me mali yaidie ngalina ndi bichi umino bulalo kayoba ayi mpegano yiwe Kanusu ndakobera nze ena luwoli twali na abalalo tiri kuderegerera bali bayira ifwe ekyo tikyabugayiga okwayira omundu oli confusing ebibiri eriyo omulalo gwakuba nti labirire yabayo muganda wangona kalikuwa Adebayor ni a pastorist as herdsman tubali kwogera ku ono mpakasiwa ajo kugira akabuza akasibe ku Kanusu akobere kwa abantu mwami 7 yayine ente imeka yaidira kwenda James statistics kubanze mbakobe ile wange byabaire nabyo maide memale mwalete ekyo lena kwa head of nkulu Mwesigwa ndikwenda machuwa debate today. Thank you kale webale ino so does that mean okubye Muwanguzi wa muleka wansa akizabuzibu kale mu studio twege ay Muwanguzi kale ni Kanusu ekirunyi mulina gaine mu studio twegeitibwa ku deputy spokesperson ow'ekibiina kya Forum for Democratic Change omukulu ono yali akava mu kalu yayogera ebigambo bingi ebyanumira aba delegates ng'akati strategy edda kutambula bulungi ni deputy spokesperson wa FDC ekiwaayo ekyenajjanankumbi and owekitebe ekyenajjanankumbi era I want to go on record nti ekiwayi ekyekatonga tikimwikiririzaamu sebo nkwaniriza neyanziza naye njagala kusooka kuwabula naye biseera bisinga banamwere mwonoonye nnyo bannayuganda mu ngeri etya nti kiba kibi nnyo munnamawulire okubanga oyogera ekigambo ekiwayi teziyo kubanga bokera kumacha Mwesigwa n'okyankana na NBS osobola okukira wansi ku sentomba ke n'okola NBS tu nsobola okola online mukutu nandi nenga bagita NBS tu nso kiyite ndabira eyo gyoyambadde bagiyita batya UCC esobola okukkiriza nedda kakati electoral commission esobola okukkiriza okukola ekibiina FDC katonga FDC najja nankombi so bano bino okusomesa naye omanyinga bagenda kulonda next year byonna babikole fine byonna babikole bagenda okukola so abannayuganda bino okubatereeza ekibiina ekiri fully registered is FDC mu Uganda its headquarters ikupoti 116 so is the other pressure group agenda okulondesa kwa bagambye bagenda kulonda next year ekirunyi tuwezo ku debating ebibadde mu mwaka nakyo mu ekiri kuba buli abo bo tubamanyi buli mwaka ebyo bakola buli tugenda mu kulonda waba waka kondi akajja era nagamba ati mpuga bamugira ku bwalopu akakundi ogenda kagenda okutambula Richard Muyombya kalimagezi amiko mwogezi w'ekina chief FDC mu gwanga erya Uganda saliso nnyo okubeera mu studio za NBS ne management okubanga eteko program ne tujja tentegeze gwanga bishira bitambula biwado yogera ko tuyogedde nti FDC yabeera n'okulonda era Patrick Oboya mlete neva kuyoza kitegeeza nti waliwo okulonda sanya ate yogedde kunzezeka kumandi wano n'abakulembeze bali bangi nga kumuyaga ogwaliwo FDC okulonda kwali mwekulyo kwali okwa Bugumenyo era abakulembeze bali b'amaanyi baompitewo kwali kwa Bugumu nnyo twakola n'abamu bali an opposite gwekennyini oyogedde nti nayitawo era twali mu delegates conference bwecho kyali omubaka bwe nayogera okulotya Ebugumu bwe twali mu nali nani nembe ntyo Ebugumu liraba Patrick Oboy
yali ne Mugisha Moses okulonda kwali kwa manyi sebo ekanya yali n'omukyala Akiru ebbugume eryali erugaawo ate chairman so banagano bwino bagamba chairman yali nani chairperson yayita wano opposite era kikirizibwa kubanga ne mu parliament yayitawo nga mwami Museveni ya Uganda bamudyo Mwesigwa ne parliament metuli ya Uganda mulimu abali opposite siwe kiri je so bije baddemu tugenda kwebaza bana Uganda ebitatambudde bulungi mu guno omwaka biwali osubira kubanga okola ate soko tuline mu budget mu planning jwali otaddeko targets ezimu zitukiriza bwe ziba ziganye then push it to 2024 njagala okulamusaka abantu bange abanjeru municipality ndi mwana waawe Buloba kibayi bataddeko ekizo kiri awo Malindi wasuona 226 waliyo ki kadi FDC njija kubwe mu Pinjeru municipality kale okay I'm about to understand something kuba mbajali ali ku FDC side yao yalemera ku FDC anajolira switch is the 20 so I am yet to understand obani wa mutisa yasala weire mu kibine ekindi abite OTD aye ndakumubira kwa Kasimtu wayemu negative ku omukulu Godfrey Mutundi Secretary of Finance Namutumba Youth Council sebo nkwaniriza atengo liwe NRM oyenda ino Saturday yero amusa kubatako omusoga koba nti eno nembi bitekulobera kweyanga so endowooza erina abandi nti oyero mu bibi tendobera nze kumanya busabwa yero nakumwikiriryamu erina Mutundi Godfrey Maria Nzwana Bisaka Chiwanyi mu Busike y'Omambuke district ye Namutumba kisa kya Katonda ndi Secretary Finance ku District Youth Council. Okay. Namutumba ya olw'okutuyikirira okuyiza ku wano Namutumba tube basa era twebali ekisa kya Katonda ekitusobozesa okutambula omwaka mulamba ngakasi anti wanawo tutuukire tuli ku nkomero ya mwaka Katonda tusobozesa atuwaire bintu bingi n'okusingira kimo omunkolero ekikatuliki atusobozesa okusuna parish empyaka yena bisoigi obuweereza omunkola ey'obwa Katonda bwongera okutuseetako kale webale ino katandikire we naawo weyogeire ku ekifo ekya no opposed nti eri ababita no opposed akamesegi nakafuna ekavuwa mwami Moses Batwala yakati ekyokuba no opposed kyo kirwil zena nabita wa no opposed so mwami Moses Batwala webale kulembera banaidinda kuba yes actually so is the only an opposed chairman mu Busoga wano mwami Moses Batwala nkobye nti alikweta abataka baidinda bona baide basanuke kunia no opposed person chairman ngena kwedo mwezi lulala bajja kuba namagera ku kisaawe aliko banti ye asazewo kyamuka bandi bakube muku okuva saa mukaaga ku saa mwenda ayikwenda ragadi abembere muku nga mulikulira muku akamolo ni chairman ya no opposed chairman Moses Batwala akamesegi kavo kumpereza nti kobera bana idinda na ne district edemirino bakere kubukere beide beyagale ku ni chairman ali kutembete idinda obwera kunze kale no problem so katandike ni ntandika niwe mu Ronald Muyombya omuzinda logo gwo tubeire nemirerembe mu bibine byofuzi 2023 era ekibuzo kyendi kwenda otandikira ku ebibeirewo obugumbula n'obeirewo mu bibine byobufuzi bonna sparinga ebine byofuzi 2024 kuba ibugumu eriyo obululu liri kweyongera season ebyofuzi eri kusemberera road map of course yafulumaira ebina byona bifulumya road map sedenda ulo iwe nini mwatuka n'okulonda aye bayinimwe abali disgruntled bavaye bakoba nti we are not here to give up era bavaye bakoba nti bona road map yebwe yokulonda eriwo era balijja kulondesa 2024 titubone muliro gusinga woku mubine byofuzi ati kikose imwe muri kwenda okutolayo mu M7 muntebe giyagalire mu myaka ejiwera esokira ddala nagala okwebaza ekibuzo ky'obuuziza kirungi
abakubadde batandika waliwo ayogedde omudongo waliwo ayogedde omulaalo naffe tulina omulimi Nathan Nandala Mafabi musajja mulimi era ababeera Bugisu bamumanyi ti musajja wa nkumbi nnyo abeera mu mwanyi n'ebirala naffe gwe tuleeta 2026 kuba president ajja kuba bwetaaga mu mbeera badde mu byobufuzi omugezi w'ekibiina mpolampola njagala otwale mpolampola mwatudde ne mwendoosinga ze presidential candidate oba secretary general mwakyusizaamu nti abeera secretary general yabeera president so far kuba akalaga interest kubagala okwesimba ku KDF district president yaliwo kyova agambibwe nti okay yes yagadde nkategeeraako so kyobuuziza ebyobufuzi ne political parties engeri gye zibaddemu mu 2024 2023 FDC okusingira awala nyine okutunulira nti oyogedde ku bantu abagenda okutanda abali mu kuteekateeka okulonda yes bw'ogenda n'otunulira history y'abantu abo mu byobufuzi ebadde ejja ng'etambula etya besala okuyingira mu political parties ne betwayinga multi party system ate yajja kuzoononera ddala nti yateekamu bannayuganda okujja ng'okubawula nagamba nwenda bakulembera mu style ya divide and rule so mu ggwanga yayoga tukyabuze tutandika kati okuscreening out tufune abantu abamugundu nti abantu abalumirirwa ensi yaabwe nga bayita mu political parties bakyalimu oba nedda ebiseera ebisinga bannayuganda abamu batunuulira nnyo kubanga ayingidde mu kifo naye ate tulina cause ne ideology ya party mwali because ideology of your party is very important ne abasinga bafokasinga ku kintu kimu nyingidde ntya mu parliament nyingidde ntya mu kino ekifo kyenjagala kubwa meya kubwa kansala obadde otandika wano ogambye olina gwe wali owulira ayagala nkadi FDC n'amaana akola kye so ffe tubeera ne records nti omuntu ekibiina kyo kikuumya otya n'omutindo nekibanga kitambula obadde otandika wano ogambye nti olina recording ey'amanjeeri nga omubuuza ekibuuzo nti onaafuuka rope oba nedanaga nti ndi muganda kitegeeza that person does not understand the ideology of the party kwestandingira n'omuntu atambula nga ategeera ideology ya party yo any change you must accept enkyuka yonna ebezeewo nti tuli mu kulwana nga nawe benyigiriza bw'obanga oli kulwana kulaba nti obukulembeze obubaddewo emyaka almost 40 years bukyuka butya kati gwe yakakwata mu myaka 3 ne bateekawo change n'okuba enduulu just 3 years n'okuba enduulu then kitegeeza banakuwa ojagamba sebo mpaka kufiirawo oba kitegeera so party zina principles kwe ziba zitambulira kakati baliwo bannaffe buli sawa bagala okuwuddisa bannayuganda mu mbeera nga bakozesa ebyo political parties okugaininga their personal interests mu 2011 kugambye Suubi yajja
abantu abayinga mwali mu Mpuuga Mwanga Kivumbi Basegona Banamboze n'abalala bwe tugenda mu 2016 eyo na group yadduka ne ba forminga wakantu kabayitanga TDA ne binga ku mama Mbabazi bwe tugenda okubanga towards bwe tugenda okuyingira omwaka nga tunataka okuyingira mu byobufuzi elections ebyobufuzi waliwo akazanya akajjamu nga kaja kitwagala okujjamu banna Uganda batandika okubuuka abantu abamu tuba tugenda mu kulonda lwaki wajjawo ekibeerabeera so internal bickering oli kukyata kinga kukubula patriotism mu bibiina bantu butenda bibiina byaibwe abuterevu just looking at their personal gains inze tekinjija mujja kuwa example emu mu 2010 na gumu 2020 mu gumu 2020 mu gumu national platform yajja yayisira muki mu people power pressure group eyali ku TDA ojjuka mu 2016 ati neri yasuru kwago tiyajja mu kibiina kya DP yajja mu Truth and Justice nga DP ajidusi kakado batu yingira mu 2021 era embeera nejja so tuyina mu bannafa abefuula nti bali kulwanira eggwanga lino nenga bakozesa bokwefuna mu ekyabwe ne babeera nga bakuliyetinga wembeera bwe tugenda mu byokulonda of which biwa NRM sakone President Museveni advantage kyekisa tulemeseza mu ggwanga lya Uganda so ne tusigala nga twebuuza abamu tibagundi bano bakolera bani waliwo emboze tirokutamule bagamba ani yali mu struggle ki so you're simply saying nti waliyo abatategedde initials za kibiina kyammwe because mugamba forum for democratic change waliyo abatategedde nti muli ku move over democratic change no balaba byakweremezaawo baba sai bajja kusigala kwekyo okay kubanga njagala malizeyo kano bwe tuba twategeka okulonda mu FDC ojjukira bulungi nnyo nga twali tulinawo committee elderly committee yali ekulira Dr. Frank abakulu batula ku sharing ore nsambe bagamba batya we are waiting for the committee bwe fuluma tukola ki committee ne recommending buli kimu feto wali muntu mu FDC butwagwa mu kulonda era singa bajja ne bagale bifo n'okwesimbawo atobo leo n'abadelegates bali balonze n'okukirawo ne okuba abantu abamunti bali bategedde waliwo omuyaga kati mukulu Semujunganda yali amaze okulya nti Muyombya cha DJ empapula kubana the resource kujoza sigundi the spokesperson naga nti ani akoze ekinti Muyombya njewe sindise nti njeri sindise nasika mwonje naga tupokulonda tugenda ku wale nnyo Muyombya 2023 wetulabidde omukulu chairman wa FDC aliko akaseera okusinzira ku Najana Nkumbi mukulu waswabirigwa nga alinya madala era Dr. Besigye n'agamba no tebaite bamanyi waswabirigwa izani bogebo so kale kandete Mutundi ngaka kujja wa Muwanguzi Mutundi yes sir intano nadalanga Mwami 7 ye na ikwenweza nga tuolekera kaluka bona ekisoka tiri kwenda tukasitigating ino FDC because FDC is just a symptom of the bigger problem. Okay. FDC kabonero era bwe tudiscussing obubonero obwebiri kudema okuba obulungi obwebitali kujja bulungi mu bibiina by'opposition ate mu bibiina by'opposition because boyogera ku bickering okulumagana kuli mu bibiina byabufuzi konka ko tulikoga byabufuzi ya but ndikwenda kusigira kifaananyi nenda kusigira kifaananyi kiba kyova obona ndi kukoba nti this is just a minor one of the bigger problem. Era bwo limiting okudiscussinga just FDC ku bizibu ebiri mu FDC titutolerayo bana Uganda na basoga. Let's discuss opposition political parties. Is the angle of the discussion. Nti ndikwenda kukobera nti ebizibu byoli kubona mu FDC otyo mwene UP mu DP mu UPC biri ni mu basiramu Andrew
bidinimu no institutions no grace katono ino olikumpi kuntwala nti ebizibu bidinimu katale. But my interest is not to discuss the problems in Central Market today. But bwombuza ekibuuzo gana nchire munga bwenchitegere okutula kungoyenda ndogere. Go ahead. Byoyenda nkole ki ndogere. Go ahead. But ayinzere ka ndogere nga bwembitegere ebizibu bine FDC. Yes, kubanga tusobola okuba wano twakuba FDC endigo twakuba FDC endigo nga tituli kulingirira. Ebizibu ebiri mu FDC bivaawa nze ngo wanupu. Otyo titi amayenti amaninsa nukira birija maiso mu kibiina ekya FDC olwokubanga ndidi nti empologome yaleeta ebizibu bino mu FDC ekalinamu ni yene yetwala ebizibu mu institution y'abasiraamu olibo n'ebiriyo ni yebyavuyire ni yene yetwala ebizibu mu institution ya kalicha oba tujetedde nono obwacha bazinga obwakabaka obwomusinga everywhere ni empologome leeta ebizibu ni mubalokole. Do you know if abalokole we cannot organize empologome yabaninamu? I'm telling you there is a bigger problem, so we cannot be here twayogera ku symptom obubonero tuogere kuchirireeta ebizibu bino. Nenda akwidukiza nti Mwami Museveni yabagaba yakoba ati by 2021 ndaba amazeewo ebibiina bi opposition. Iwe toli kwenda tujeeyo Pastor Muwanguzi oli kwenda tu discussing Mwami Amuriati oli kwenda tu discussing Mwami Nandala Mafabi tulobe discussing yalayira ati by 2021 ndaba amazeewo yayemerere yakoba ati eyo group yakyagulanye nja kujimaraho. Pastor Muwanguzi do you want empologome eno nani? Mwami Museveni nempologoma gy'okwogera Mwami Museveni n'atabwire bino byonna tukwogerako kubanga tayenda kubanga tyendo onenye bakyamu. Don't blame the wrong person. Tiri kwenda onenye Amuriati tiri kwenda onenye Nandala tiri kwenda onenye Besigye. They are all innocent because bona are victims of the bigger problem. Waliwo omuntu gwotali kwenda akobera basoge yakoba ati by 2021 ebibiina byobufuzi ebimivuganya ndaba mbimazeewo kyatatu kobera ajabi malawo atya so tomana bunono obadi bwali ko no ife bene tuli kujanga bwe tuzuula nti bwavaayo omuntu nakoba mu FDC ati mungu 220 wali gabajo wa Museveni batola yesente FDC ndikuogerera ku byetuwulira mu FDC tidio oba bituufu oba tibiki tibituufu ife tutandika bwezuule twatandika okuba bwe yakoba ati by 2021 ndaba amazeewo ebibiina yali alitegeeza ati alijja kujja sokomolemu basokomolamu. Pastor katona ino oneyako bigambo ebyempologoma eno nabi kubanga ndikuwewuunya imwe mwene mubeere alebiyende ebikalu nti omuntu akoba ekigambo kye mwatandika kumenuka mbumenuka. Ekyo kyonna ndakukiiramu but nenda ntangaliza abali kutuwuliriza kubanga tiri kwogera bwa ku FDC yonka oyidi bulungi njime Rwanga yegaita kuki wanu. So I want to be objective here not to castigate nti olokuba tiri FDC kandide wanoni nindire FDC munupu Mwami Kyagulanyi mwene yavaayo duzi ku BBC yakoba ati ndina ababaka abakola ki abadaininga ni president. Mwami Museveni gwe tulina okuba wano nga tuli ku discussinga aliko zisabu kodyo ki okumalawo abamuvuganya. Nenda kukobera nti ebibiina ebyobufuzi bikola kinene ino mu kutumbula enfuga ya demokrasia. Why? Kubanga nentamu edifumba ebiduubo ebyendawulo ebimala nibiyida nibikubaganya ebiduubo nti singa Museveni aikiriza mu NRM mwene kubanga imwe kyemutatukobere ni kansala ono kyatatukobeire nti ni mu NRM mwene mwona alwana tayende bewo tayende NRM ngumu. Is he resisting his own party? Yes, he does not. He does not allow even NRM to organize because he believes in strong individuals. He does not believe in strong institutions. Chovobona timuida kuidani kansala ntatukobeire nti namuganza babaire balwanagana ni mama Kadaga but ni Anita Among
Ochoyugeza soko linda alwanaga ni former speaker alwanaga ni current speaker. Ndi eroro lutalo luli mu NRM. Nisa wadino speaker ali kutagamagana nina banja. Ayiwe mwida wano ku radio mwenda mutungirize FDC nebya nupu kuluti mwadema kutukobera nti mu NRM mulimu abantu abatabonagana iwoda kwidano ko Muwanguzi togemagana nirebe munupu aye timutukobera ku mu NRM entaledi region mu maiso era nani hadi fundinga lwachi parliament yati amayi atola mu obwesige mu Namuganza ate Namuganza yasigalanga minister. If there is no one behind ayendo lutalolo lukolechi lubewo. So mwami Grace nabali kutuuliriza era bagambe kuchazake ne banguyo kumujja KMC webale nnyo. So nze ndi kwenda mwami Grace nabali kutuuliriza mudeme kukuba institutions nti abasiraamu muli banafu ino waliwo omuntu atenda abasiraamu begaite waliwo omuntu atenda balokole begaite waliwo omuntu atenda bwachabazinga bube bwa amani waliwo omuntu atayenda nupu ebe ya amani. Why? Kuba nupu erina ebirowoozo aye nupu bweba ya amani nituleeta omuntu ali jovuganya mwami Museveni nga alina ebirowoozo ebirungi ebyokuguza abana Uganda ne FDC yona yaleeta ni UPC yaleeta buti bona Museveni kyakola UPC yakola ati ate kabiri mwami Kanusu akaliyo nekyo kyali kukoba ate olowooza mwami Akenaka aliyo deidain Mbera no mwami kansala bwedano nako bati bano eri yabawereza buwereze ni mwami Museveni nga bano bati mawanga tibaje ana DPK aliwo. So nzowa NUPT bano ninkubango lonti DP onejire UPC onejire ngomusada yabere yakobati opposition parties ndija kudimalawo wabula ife kyetusobola okuba bana Uganda ni kino nga mukalisa liranga ba political players misango nenda mwidukire nganti ezirakola bwa malaya yenka buli lwotu weta wano notukuboti nupu mulikuwawo Jime Rwanga yajire Kagabo yena yajire bichi nendo otegere nti Kagabo bwaba yali ya sente Jime Rwanga yali ya sente twetenga ku wano tubuze ono kitufu Kagabo katugeze ekifanana nti malaya wabyabufuzi oba Jime Rwanga malaya wabyabufuzi eriyo malaya akola obwa malaya yenka onabagula ngono lwaki titumwogeraku n'ekyokubiri esente dabagula aditolawa ekyokusatu ekigendererwa kye mukubagula kiriki ayi lwaki lwena muli balaisi ekyo kyona muli babota mukulu Grace kikuzeho ku kiche nagambye nti the ideology of your party is important very important so tibaidi ideology they are looking for self. Do you know I want to disagree slightly kuva ku position ya mwami Muyombya. Yes. Nti ndakuwako ekyokubonerako NRM erina ideology kali. Okay? Aye tuli kukoba nti ni NRM yene ezirawo kuba oli ne yalese point nti aye bwe yagirese yabaire selective yakobya ati FDC yazimbibwa ku Besigye ati nopu ku Bobi Wine aye tatukobeira ati NRM ku Museveni because where is NRM achikiriza alichikiriza aline ne bwa muntu abali tuuliriza tibali tegera tali chikiriza sebo chikiriza ali kuchikiriza nti NRM obaze bala babiri ni mwami Museveni wali NRM otyo ndakukoba ndi ku patronage ya mwami Museveni ekuze mufunye guidance incentive eri ku guidance incentive era nenda wabalina information aya guidance bulungi mufune information yene yanziza so but let me tell you yes sir nti ngowunzika mwami Kanusu taikirizibwa kwesimba ku bwachi amani bwa kibina yani amudemeire ono tuve mu politics owo kwewudisa sudai savana Mutumba huyo alikwesimba ku mwami Museveni and kansala parish kansala no simba aliyeyo Namutumba alikwesimba ku mwami Museveni alikwenda ku just kukola mawulire tulikogera bintu munanze tonde tanga mu program dabwa adikula tonde tanga ombuzizo oberi yabe NRM. I am telling you nti NRM ezirawo awazira mwami Museveni Namutumba mudikula isoke mwami Grace NRM ezirawo awazira mwami Museveni era ekyo kyene kyayenda kibebuliwa wantu kyovobona
ife mukukyusa ku mpuuga tikiri kuwomera matamaago era balireta conspiracy theories tujatuukawo but ndi kukulengeza ku bulengeze nti tulikubalaga ekifaananyi nti kisoboka okuweereza obulungi aye twaba n'enkyukakyuka ng'okoze bulungi twaleeta n'omuntu owundi twamuwaaki omukisa ekitali mu NRM bwe twali iwandita wano mwene era nenda kuwa amawulire amalungi kyobaire toyidi era ekibaire mu mwaka guno twalongoosa isemateeka isemawango wa Nuupu era nenda kuleeta amawulire malungi nti electoral commission yaikiriza ya gazetinga constitution yaife gye twalongoosiiza aye makalamba vasinga bagakuba aye mu isemawango oyo twataamu akakunizo ketwalamba akakunizo ketwakoba ne manjeri buli akakunizo ketwakoba nti omuntu taswika bitusanda bitya abakuba meza kye batategeera kye tuliku nti we have been telling people that we are not just another opposition political party, we are the option to the options that are available, the best option. Okay. Kubanga tulikulaga nti tusobola okyusa obukulembeze era tulibasaba obukulembeze Kyagulanyi bwe mbuwa bwa president tajalemera ku bwa president kyova obona ebisanda bye bibiri bwe biwa ku bwa president mu party tulimutola ku ni mwene akidi. Thank you so much nganjwa wa Mwami Robert Kanusu Muwanguzi kyo tuli asekiti kirala mbiuzo byenkubuziza omuganda akoba nti ekijjo manyi kinaga bitono ate omuzungu yakanti forewarned forearmed otukobye nti waliwulira nti goyesa empologoma empologoma ey'entebe yava yalayira nti yabasaaniawo meaning yaba warning imwe yegumuli bayaba timwetengerako kumwategera nti titulukulumbibwa mwetereze muhabawonga muli kusubula busubule mutyo. Very good question era kansubire nti n'omwoyo gwokireeteiremu really positive mwoyo mulungi kutereze iwanga mona ife tukoba abantu tutya ensiri ereeta malaria era nimwe program edita kuno mwakoba abantu nti kalango kalimu mwakoba abantu nti mulambale mu butimba mutolege ebidibe ebizaze ensiri niko kasimu era tulangirira webale ino aye obuvunaanyizibwa obusembayo ife titujakawa ku mitwe ku ba Grace tukutegerere. We can tell you we can take a horse to drink water but we cannot force the horse to drink water. Mulimo gwa ifenga political party we will mobilize members, we will orient them into our belief systems and we will assign them. His point stands then. His point stands but inenda kukobera nti nibwo osomesa ideology ayinga gwoli kugisomesa muyaba eriyo gwembaire nditambula naye ndi kuidagana nabakoba nti bana Mwami Museveni ali kuidagano nga 2006 tujja kubale wale wakitaka bali kubira banu amasimu kubanga abakunzi ba NRM bali kwenda ino olaga Mwami Museveni nti this time round Busoga is not going for Nup eri kuira mwena the president is not coming ndi kukobera obwo ebiri munda bali tukirira abantu baife bali kwenda baleta abantu oti 200 ati bano babaire ba Nup baizega era n'abakulu abakulembeza abamu bali tukirirwa aye bwe tutukirirwa twena tukemwa Grace twena tukemwa aye bwe tukemwebwa waliwo abanafu mu byabakazi yabaye abanafu mu bya sente yabaye banafu mu bitibwa ono mukulu wange mu respecting ino Mwami Kanusu he stood the test of time until nga buli muntu walina breaking point era nze timunenya ino ayero okobye mu bantu Mwami Museveni byakola ku okuyita ekibibine ebyofuzi omutayiremu exactly because think about the JINJA without Kanusu. The Kanusu we used to hear anti ali wale ku JINJA wale iwe wali kwole ni kuono mu matu agawuliriza nani eyalinga bwatuuka ngali bitagala abantu bakubendula ati ayo ni Kanusu waife walero tibamuwaga ENDABIRWAMU
buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa ina ed'okkuujo paka musanvu gw'emisana tulina kuba mu pulogulaamu ndala yonka endabirwamu ebintu tusobola okubibona nga bwe tusaanira obibona The Mirror endabirwamu tuzina abantu balimya mungi ajja kuba mungi ni mastowa kati omugezi okuba tikani mu omukose kani me serious abandi batataire ku birowoozo nsigale nganka ali mu kibalo kyange ekyokufuna ki amagoba. Now in politics wa Uganda baganda bange bano mbeta bato bange bebale bagezi balazo okwenda kwaibwe bali ni interest bali ni passion ayeri emisingi politics butugwali kutambulira ku politics we yazanibwa mu ngatwakafuna independence tino naliwo but because they are global challenges edidyewo etakaroza ko etakakwikiriza na kuwulirisa ntojja kukyayisa mu 7 kubanga oliko bot timwenda nze kulwange nga mai Muwanguzi nze munange ngo FDC mukoye buki. There are some global issues ensonga nga diri ku international level ediri ku determininga obukulembeze mu Africa ne mu nsi edikakula okugeza abantu bali kusalawo okulwana is otal Israel olubona nga luli walaino ni Palestine ayruja ku determininga mu nsi edikakula regime chedijjo okusigalawo regime si edijjo okuvaawo otal kulwanira mu Ukraine and Russia ayeriyo government ediri mawanga gakakula edijjo okugwa olutalo luloliere ayinga likosachi lulieno kati awo webukiza ebibuuzo mukulu Mwesigwa nti ngoka ali kulingirira ku politics wawano so ko lingire nere where politics is made politics yenda naje bamukolera baberiyo factory bakolera politics that's the UN. That's where amanga gonna egatiamo kusala what to do byetuli korolwa lero byasalibwa weira ere manga direnchi kenene twatandika ni structure adjustment program edukira 1987 president yakuba to liberalize the economy Charles ntwa cha kusaga ndi achidi omni yaba dakuba bya program ya president Museveni tiyenka it was a universal program jebeta structure adjustment program yavamu privatization yavamu abantu liberalizing ebyo kusoma amasomero ngetandika okubawo nga tiga government abantu nibayikiza bano malwaliro bizimba malwaliro bichi it was something big okuva kuno kwigala cooperative societies nibadigula udona abantu batandika okusubula emwani batandika okusubula bichi it not really only applied in Uganda, it was applied in Kenya, in India, in everywhere in the developing world. That policy was put there. Now, out of that, if Abana Uganda were to achieving them these programs, it was made there. Recently, we UN contract that looks at sustainable development goals, SDGs. I must go to anyway. Ni mwame anyole n'abandi SDGs nokubona nti ebintu ki ebiri kujja okwemerera ku obulamu bwaife obw'omu maiso okuva olwaleero paka mu maiso okuma obutonde bw'ensi okulwanisa endala okubona nti tebaawo kubanga bwebanga endala eriwo abantu bajja kufa okuzimba ensi ennungi ng'abantu baidde okusoma n'okuwandiika n'okutegeera bajja balina information access abantu balina obwidanda by'obukola ki obumala. SDGs dava muchi Millennium Development Goals. Yeah. These are big things are cutting across. Katingoka alikuwagira president wo kukutayo na mani gona kwete makumukono. Where was the president who ebintu binabitegera the global issues that determining local issues oba alikulizo ningira bwa wano box. Ngatali kututula mtu kulengera chichi ekiri kulia wa box. Wano president Museveni alikubalira mu akendo. Ndiye alibitegera his vision ilikubanga big and broader. As these ones continue fighting here. When the president says by 2022 there will be no opposition, it means the content of the content, the matter of content. Ejakube chuse, but we discussing munkolankaire, ngaya ali kulinjirira the trending issue, ebintu eri kutambula, ebiri kusalawo obulamu bw'abantu buli kutambula butya. Kankugerezeko. Era singa baganda nga nufuna email daibwe. Njakuba wa paper janani nakawandika. Egemagana ni human development in reshaping economic development. Any trends? What did I can? Human development in reshaping economic development in third world countries. If abantu baifere China ekulankula ine. Nesige mugani president abantu babuli tibenda na kumanda ba president nani abako ba nani abako. Bali kulingira policies ichi editutwala mu maiso. Chichi ekikulankula ne bya technology byaife. Chichi ekikulankula nya infrastructure. Chichi ekikulankula nya ebyobulamu. The focus here is about the different development economics.
ifu tukali mu nkolankere ya political economics. These are two different terms. Development economics. Nebili kutambula how to move forward as human beings. Kwe concentrating ekyo nche yesibaku development ebyo kulembeze ebikulankula ni abantu. Then wabaawo nichebeta political economics asigala kurudebe ngoli koonera rudebe pam. That's to avoid nanze. Listen, when I come and invite mu UPC. Note it. Baba byendi kwogera bya argument ya kulaga nti kulikusingaga no babet. Mukulu Kanusu ekibuzo yategedde ekibuzo kiri ku discussing. Ni wata kutegera my level of submission. Kati mukulu Mwesigwa. Ekibuzo kyabadde ki? Tukanyiza nti omuntu asokuddamu nga wabawulidde. Kati now it's upon you to know whether he's still responding to the question or not. Mukulu Mwesigwa. Wanuwe tulikwemerera muganda wange nti ebindi soma nze buti ndi mu level sobola okusomesa aku kubanga byenengere ku bitu biwanvuku kyendi kulingira nti oyakwa Kanusu akyusavire mu UPCRM NRM. I had seen nti kiri very important okusaba dino okulingira ku byenkulakula n'okusinga okulingira kukuta kadingidi akatatu na kuva mu lwemba ngokuba tukaliwe nafu n'obubani nongeraku olwemba ludakuma lumale luwome ayenga ebiri kutambula biri kuleka behind. Nibusoga ya ifeno eize inuma because twesibye ino mu political economics than development economics. So mwami Kanusu abantu baife besibye mukuvu magana mukukola kino olutasobola ola buli kaseera ngengudo daife divunda ndingira jinja city baba. Yeah. Nze bwe njituka mu lero kaire mpona ne abundi nagema kukirinya road yali bananga bako bangati tulonda ife we ni arem nakanti mutume gwe mwenda gwe munatuma nabaletera batuma gubenda. Look at Jinja infrastructure. Despite okuba ni design enungi. Lingirale out ya Jinja today. Obone kibuge kitali kukula. Obe kiri kule empola. Mami Kanusu. A quick one. Are you simply saying nti FDC and UP bali kusowagana bali mbya byanswa? Nakukoberera ntulina politics wa mirundi emeka. Tulina development economics. Twaba ni political economics. Ozabo jja kuba nti ofuse star political economics. Nga development economics tomutegeire ero muziramu so bakalwana ojako mengeza ngoba ti Muwanguzi lero bwaba munupu ati yajire lwa sente nangira Muwanguzi njacha kino kya kulanga kijimu kuva buto lero bwanirira mtu akaba yajire munupu yafunie muki sente kumba ali kutamudide ali kuwaho buwe lwa kibiri kuba ku ayenga kubena luwo lyetuva muganda wanga ali kuwaho buwe ali kusene na inga na suvi nti maybe encho nupo edakwira mbukulembeze zenambe bukalamu. It may come but it may not come. Ziri two way. It may come but it may not what? Come. But emyaka jeja Muwanguzi jiri kukula. Tali kuira ki? Inuma. Bawa amaji zawali kusowagana mu bine byofuzi now. Toli kumpuliriza. Give them solution. Already I'm giving a solution point jendi kuyene is gives a solution. Nti mwami Muwanguzi tali ali yesibye abantu awala atali kufumbula atali breaking through. Let me use that word, breaking through. Yes. I tell you demands and that development on him edimusubirwamu as a result of him rotating around the same pillar. Yeah? Nze kulanga nkwere obona Bobi Wine enkulankana gyali ku ngali mu mirembeje under the good policies of NRM damu wese mirembe nokuba ni freedom ye eyali eyamani okusinga what I see him enjoying today. Wanji? The Bobi Wine I knew before. Yet no freedom here and robust steady progress than the Bobi Wine I see already. That had not better fame. But the development on his side, mbonanti teri so good. Nakuwa the chigamu chibeta human development. Holistic. Engeri jasobola okula namu. Holistically. Nasobola okuyamba ensi ye nimweno kolaki okutumbula. Na kubera nti byetuli mu right now. Mukulu Mwesigwa. Yes, sir. Politics